Wuliriza ku mukutu gwaffe ogwa Nyondo Media yenze Nyondo Rozet. Abaana bangi beyongedde okuba nga ate bakunganira ku unioni olwokuba nti waliwo ekigambibwa nti ate gavumenti ya Dubai egenda kuba nga ate ezzayo abaana bonna okuva mu nsi ez'enjawulo babeere nga badda mu nsi zaabwe naddala abo abatalina byogera oba abali sitaaka. Nga bategereza bulungi nnyo ku social media platforms zaffe zonna eza Nyondo Media gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook ne YouTube mbadde sinnabakwata ku nsonga eno kubanga mbabuulira lwaki kuba mbadde siri well informed. Whereby nti ffe tugenda okuvayo nga faba Nyondo Media okubabulira ekintu kye kibeera final era kye kibeera ekituufu. So n'olw'ensonga eyo mbadde nkyakola research oba tuba tukyakola research nga tunakutuuka ku kituufu kye kiri luddawa tube nga tubabulira ekituufu. Olw'ensonga nti abaana bangi bakoze ensobi kasa bawulidde nti ku union waliwo ate amamotoka agatwala abaana ku terminal tuwa tene babeera nga badeportinga ne badde waka. Abaana bangi bakoze ensobi abasenga bavudde mu biyumba naye nga tebafunye the right information. So n'olw'ensonga eyo nga sinafuna right information kuwa mwana information etali ntuufu atatuke masa agambe ate Nyondo Media yatugamba bweti ne bweti y'ensonga lwaki tuba tusiriikiridde so sigamba nti tubaagala kubanga yeffe abantu abasooka okuvaayo kujja ku union okulaga abaana embeera gye bayitamu enateera ne tutwala obuvunaanyizibwa okubanga tubeera tubalabirako mu ngeri emu obeera kiba tusobodde era ne tugenda mu maaso n'okubanga twogerako ne mukulu kikomeko tumubuuza mukulu kikomeko abaana bana nga obalaba ekituufu kiri ludda waki ekiyinza okuba nga kikolebwa ku baana bano. So n'olw'ensonga eyo sigamba nti twesuddeyo ga nagamba tuba twagala kujja kulabira ekituufu kigenda mu maaso tubadde tukyanoonyereza ddala ekituufu kye kiri ludda wa. So n'olw'ensonga eyo ng'omuntu omutuufu alina okutugamba ekintu ekyo ye mukulu kikomeko yagenda okutubuulira ekituufu omanyi ffe bannamawulire ebiseera ebisinga kasowulya nti akantu kakuba bana abantu ababulijjo katukasaka kuba nga bwe kawulidde tokanoonyerezaako nomera gakasaasaanya ne katambula abantu ne bakola ensobi. So n'olw'ensonga eyo nga ffe Nyondo Media tusooka ne twekkanya ensonga lena kugifulumya sikakubiddewo mbu out of blue tumala gabawerawo information. So noonyezaako omukulu kikomeko abadde busy ennaku zino zonna kubanga bibaddewo ennaku zibadde ezo zibadde bbiri. Finally mufunye yagenda okutubuulira ekituufu ekiriwo ddala kituufu abasinga mugamba waliwo amnesty ddala kituufu amnesty weeri byagenda okukitugamba obanga amnesty weeri obanga tuliwo ddala kituufu abaana baneeno bagenda kubazzayo ewaka sawa ne bali mu nnamba mmeka ddala kituufu bagenda ewaka. So n'olw'ensonga eyo kanyanirize mukulu kikomeko ababuuzeeko mwenna abatule batule ku salaamu ate tubeere nga tutandikira ddala awo tumanye ekituufu kye kiri luddawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizza baganda be bonna abali wano mu United Arab Emirates, abali mu Dubai, abali mu Sharjah, Abu Dhabi ne Emirates zonna okutwalira wamu nti emirembe gibeere gye muli. Amen. Era ne bakubira nti okubeera nti mufuna ekituufu mugoberere Nyondo Media n'okubeera nti mumanya ekituufu kubanga omanya ekituufu oba obeera ku mulamwa. So wame kikomeko ebigenda maaso na bule ku social media platforms abaana bangi baduse mu biyumba era kigambibwa nti waliyo amnesty abaana badda waka ebigenda maaso bino biraba naye ensonga eyo gyogerako kiddala kituufu ekigenda mu maaso abaana bagenda kudizibwayo ddala kituufu mulimu amnesty. Ekigambo Amnesty International gavumenti ya UAE oba Amnesty International ebeerawo buli luvannyuma lwa myaka 5. Ate nga gavumenti ya UAE nga cabinet ministers batudde wamu ne batuula ne mu gundi yaabwe ne basalawo katuseewo ekisonyiwo ekyawamu kyekitegeeza ekisonyiwo nga mu ebyo mulimu muli overstay okudduka mu biyumba sponsor we yakuteekako nti run away oba absconding n'ebirala okutwalira wamu bibeeramu n'okubeera nti overstay omungi myaka emeka olina biki naye bw'obeera nti olina criminal cases olina kumala kuzimaliriza tebigenda tebibeera mu amnesty nti mugenda gafula temugenda gafula omala kusavinga then n'omaliriza ate nodda ku kya Amnesty International ebeerawo luvannyuma lwa myaka 5 nga gavumenti yegitaddewo ate teteekawo buteesi gavumenti egiyisa mu cabinet negiteeka mu system nkati nga Ministry ya Labour, Ministry ya Justice, Internal Affairs n'endala ne Social Affairs zibeerawo oba Labour and Gender ne zituula ne zikola ne ziraba terms and condition kwe bagenda okukolera
then bwe bamala okubisalawo nga biconfirmingiddwa, Ministry of Foreign Affairs yetwala embassies mu UAE mulimu embassies zisukka mu 200 ne baziwandiikira amabaluwa mu butongole nti ng'ennaku z'omwezi bweziti UAE government etaddewo Amnesty International ejja kumala ebbanga bwerityo emyezi 3 ne babategeeza mu butongole nti mulina okuteekateeka abantu bammwe okubazzaayo eka mwe mubeera abasuula passport zaabwe nti passport zaabula bazibabbako ne babeera nga bajja kubawa emergency travel document oba certificates okuva ku embassy. Kati embassy nayo ne zisalawo oba bagenda zigabira bwereere oba bagenda zisasula. Mwe mubeera ne passport ezibeera ezaali expired oba abantu abafuna ebizibu ebitebereka ne babeera nti balinwalinga. Kati nga ffe Uganda tulina passport, new passport zino enkadde za black ne tubeerawo ne e-passport. Naye nga e-passport oba bw'oba olina eno enkadde osobola okuddizibwa okugenda e Uganda, naye ate bw'oba okomawo e Dubai tosobola giza, olina kudda na e-passport. Tebannateekawo kisonyiwo oba Amnesty International bwe waliwo favor government ya Dubai police gyekoze nga kujjawo kusingira ddala abaana abali ku union. Abaana bali ku union bayina obuzibu okubeera nti babadde basula ku union mu weather embi, musana guli mu 45 42 bagusulamu bagukula baki, tebayina we banaabira, tebayina kabuyonjo, tebayina kintu kyonna. Ate ne babadde beeyambira kati nga municipality kabuyonjo zaabwe oba toilet zaabwe nga bazibagobyemu kuba omwana bwagendamu anaabiramu amala time nene, kati ne babeera nga embeera bweto ebadde etuuse. Kwe kukubira abasajja bano omulanga oba okuva lwe twakitandika kati emyezi ng'ena nga mbanyonyola ensonga eziri ku bantu abali basula ku union, abatalina mwasirizi, abatalina gundi passport bazibawambako ne bajja kwe kubeera ku union okubeera nti bataasibwa ku UAE government oba n'ebitongole ebirala mwe muli embassy, United Nations n'ebirala byonna naye iyo kutuusa lwe esazeewo ga Dubai Police Deportation Center nejja nebeera nga ejjawo abantu abo. Kwe kubagamba nti abaana bali ku union tebalina kabuyonjo, tebalina badira kikundi yonna, kwe kubateeka ku Deportation Center okubeera nga ejja kutegeeza embassies zaabwe ne consulate zaabwe n'abantu baabwe bonna okubeera nti bakola enteekateeka ey'okubazaayo e Uganda bwe bityo bwe biri. Anti kati abasinga badde bagamba nti waliwo ennyonyi za bwereere, abaana abantu bagenda gula air ticket wabula bagenda kulinnya bulinnya nga baddayo waka. Abaana be twasose okubafoisinga babadde bazibu. Ate balese moroke za poliisi ne badduka. Ne mbagamba mudduse temudduse wano kati poliisi wo emaze okubeera nti ekoze eki etegeddewo. Ne bwe munadduka ne muddawa bajja kuteekawo buteesi bikokweto oba bajja kubeera nti basaakinga banoonya bikokweto buli omu bamubuuza osulawo okola biki, kubanga ku union wabaddewo amakeesi ebintu byebitu ng'omuntu olabira ddala nti asulaawo. Naye question eddako ate nga bwe basula kifo kiri dangerous okusingira ddala weewali zino gundi z'amasanyalaze ennene zikola ki ez'amasanyalaze ezo badiyita we bakonekitingira amasanyalaze centers ebyo ebigundi ebinene kwe kuli union metro station ebintu awo nawo n'emanju nga basula any slide mistake amasanyalaze oba okufuna gundi yonna abaana baba balugenderamu. Kakati ate abavunaanyizibwa ku nsonga eyo ye police yesooka okukola okunoonyereza ate ne kuddako abantu abalala bonna kwe kubeera nti kintu kiri dangerous, kwe kubeera nti basala amagezi gonna n'okwogeraganya nabo kuba nabadde njogera nabo nga babagamba mujje tubeere tusala amagezi mufune bwe mubeera bwe tubakuumira tubeere nga tusala amagezi oba entoto okulaba engeri gye munaafunamu passport oba olina passport oba tolina passport sponsor yagiremera oba yakola biki. Kati police ekola omulimu gwayo ogw'okunoonyereza sponsor yaani
ani yamuleeta, ani yakola biki, ensonga ezo zonna azze atya e Uganda. Poliisi yagenda obikola okunoonyereza okulaba ekituufu amazima wawe gali, era tegezaako okukola n'okutuusa essaawa y'olwaleero. Naye gwamba abaana abo okusobola okubanyonyola obulungi nti mujje tujja kusobola okubafunira passport zammwe oba emergency travel document okubaza ewammwe, ne babuuza n'ettikiti, ne bagamba n'ettikiti, kubanga bali beetaaga kuba restoringa, kubazza mitima, kubazzaamu ka buntu, kwe kubeera nti basobola okwogeraganya nabo. Nange nabaddewo nga boogera Luwarabu nga nze mbaddiza mu Luganda n'okubanyonyola kiki ekigenda mu maaso, kwe kubatwala ku Deportation Center. Omukolo gundi eyo yatandika ssaawa 9 ez'emisana, basooka kuyitamu nga beetooloola, nze natuuka ku ssaawa 9 nga bamaze okubeera nti bakola ki, balaba ekigenda mu maaso. Nga maze ebbanga lya myezi ng'ena nga mbanyonyola abaana abasula ku Union, passport bazibajjako, basponsa tebabakubira masimu, basponsa bakambwe n'abaana bakambwe, tetumanyi kituufu. Tuusa poliisi kati yekola omulimu gwayo gw'okunoonyereza okuzuula amazima gali luddawa. Ndowooza owulidde. So ebiseera ebisinga abantu batuwabya bantu bannaffe, abaana bangi buli omu yadagamba nga tumanyi kiro nti bane mugende bali mu kutwala abaana bangi mudduse mu biyumba, era nga mbakuubira omulanga mwonna bakyali mu biyumba, bane musigaleyo nga mukola. Omwana oyinza okusigala nga yakoowa dda byagala okuvaayo, agamba nzira nti ewaka, so nodduka noleka passport yo novayo ng'olowooza nti byangu. So ebiseera ebisinga obanga olina kintu ky'owulidde tosookanga kupapa, sooka ofune ekituufu kyakyo. Kiba kirungi omutwe gye tunokiwa obudde nga topapye nomanya ekituufu kyekiriwa, kubanga ojja kutomera. Abaana abavudde mu biyumba mukoze ensobi y'amaanyi nnyo, bangi abavuddeyo kuba bo baadde bamanyi nti ennyonyi weri wali ekoze eki, esimbye whereby n'obanga olina omusango gwe wazza tebagenda kugutunulamu, bagenda kutuuza mu Nyondo tambula okole ki, odde ewaka. Gwenda kutuula mu Nyondo tambula okole ki, odde ewaka. So kiba kirungi nnyo okufuna right information n'okola ekintu nga okikoze mu butuufu bwakyo nga togenda kukyejjusa. Era n'abaana gye bali bangi abagenze, mwe muli ne mama w'abaana babiri naye yagenze, olwadde batula mu communicatinga naye. Jjukira nti keesi ye naye ate nene okuba nti abaana beetaaga birth certificate, kwogasa okuba nti ate ne marriage certificate, bayataba abaana be bali luddawa. Ekintu ekyo omukyalo yanaayitawo. Soogera ku mukyalo omu, abaana basukka mu 8 be nalabyewo, era nabo ne bankubira oba betwayogera nabo ekiro ekyo kyonna, kuba navaawo ssaawa ndowooza 8 ez'ekiro nga mpulira nange enkooye, era ye mmoloka yasembayo. Abo abaana bagenda n'ebintu byabwe, nembaga nti temutwala amakeesi mangi, temukola biki, naye ne bagenda nga batukubuuza kwegamba olw'okuba twagala okugyawo poliisi eyagala ogyewo abantu abo baleme kuddamu kusula kuki, kubanga bavumaganya ekitundu, bavumaganya okubeera nti abantu babakkiriza batya kusula mu mbeera eyo. Bwe banaafuna obuzibu bajja kuddukira ku poliisi, bwe banaafuna ekintu kyonna ekibaguddeko nga basula ku gundi y'amasannyalaze, gundi simanyi bagiyita batya, gundi makhatat ey'amasannyalaze, bajja bwe gaabika bwe gakola biki, poliisi yesookerwako. Kati buli kibuuzo kyonna ne babuuza nti ate bannaffe abali agimaani, nabaga nti mubayite, baga nti bayiweereza kuweereza motoka ebayita kuva agimaani, baga nti bano bakolera mu Federal Dubai Police ekolera Dubai, ate agimaani poliisi yaayo yekola ku nsonga zaayo. Okujjako nga bavudde agimaani ne bajja wano ku Union Dubai, mu kitundu kya Dubai Police wesobola okubajja ne bateeka mu motoka zaayo, kwe kubateeka ku Deportation Center. Abaana ne batandika okubira bannaabwe amasimu okuva agimaani, ate nga agimaani wali ofiisi ezisukka 20 baziggala ne zikwata passport z'Abannayuganda ne babeera nazo, ne babeera nti tebasobola kuddamu zikola ki, kuziraba. Babagamba bajje tujja kusala amagezi okusobola okubazzaayo, ne babuuza by'amatikiti n'ebyo byonna tujja kubibakolako, kubanga baagala okubajja mu kifo kino ekibi eky'omutawaana tebayina, si kya bulamu, si kya buntu, kubanga ekifo kyonna kasita mu mbeera eno eriwo ebbugumu ly'amaanyi liri mu 42
45 bwerikenderako 38 mwana wasula tayina kabuyonjo toilet tayina wanaabira tayina wasiza tayina wakola biki kyabulabe nnyo tekikkirizibwa kubeeramu kwe kusobola okugjawo abantu abo nga buli kibuuzo kye babuuza yes basobole okuva mu kifo ekyo babatwale mu kifo ekirala nga Deportation Center era kwe kuleeta n'emmotoka eza poliisi naye kyasinze okugamba abaana n'okubasanyusa ennyo nti tugenda ku airport nga babuuza location ki nti terminal 2 airport abaana kwe kweyiwaawo essaawa eno abaana ndowooza basukka mu 1,500 abaakalisingibwa nga amawanga mangi mulimu Nigeria mulimu Cameroon mulimu Uganda Sierra Leone Kenyans n'amawanga mangi nnyo buli muntu yabadde awulira mulimu n'abayindi ababangali n'abayindi badde bagamba nti okuba kyabafirika ne mbaga nti nedda abalala nga bagamba nti kyabannayuganda bokka ne mbaga nti nedda kya Afirika yonna abali obubi mulimu ne bannagana bonna bonna mwebali era amawanga babakunganyiza wali ku Deportation Center nga be banoonya amagezi basale amagezi be bagenda okwogeragaziza ne embassies ne consulates ne government ya Dubai oba police ya Dubai oba government ya Dubai okubeera nti basala amagezi engeri gye bazaayo abantu abo buli omu azze abantu be ku butaka babeere nti tebabeera mu mbeera ey'embi mwe mwajjidde n'abo abadduka edda oba embeera beekutte mu abo bonna mwe muli abaana ababadde bakolera mu expo kubanga abantu ababadde bakolera mu expo yakola emyezi 6 baba contract emyezi 6 naye ng'ekitono ennyo pavilion yemu yali ekozesa abakozi 5 bw'obazaamu pavilion ezasukka mu 200 bakozi bameka abaali bakolayo abaali beera abaali bakola ki kati abo bonna expo okuva yaggwa banoonya mirimu kyova olaba nti Dubai temuli mirimu abantu abo bonna amawanga gonna abafilipino bayindi baki Sri Lanka bannayuganda Africa yonna oba Asia oba ani oba bazungu oba America bonna basigala wano nga tebalinawo ki kati tebasobola kuddayo kati bwe buzibu obwo kyova olaba nti waliwo ebbula ly'emirimu ly'amaanyi nnyo ate n'ensi nebeera nti yagwamu COVID-19 nga bwe tubumanyi nti bulwadde bw'Abachina bwatandika 2019 nakyo amakolero tewali bintu bikozesebwa ensi yaddira ebintu ebikozesebwa byonna n'ebitwala China kati China evuddemu ebyokubeera nti bali mu ntalo zaabwe oba muki waguddeyo obulwadde China tewakyali kivaayo kati n'ebintu e Dubai kyobalaba ebintu bya buseere bw'ogasseeko olutalo lwa Ukraine ne Russia ate nalwo lukutte kiso kyakubiri wamu omuntu agamba bwe bagira nuclear bomb tukola kitya nalwo oluzi amafuta ne galinnya bwe galinye buli kintu kyonna kyonna kirinnya kasita amafuta galinnya buli kintu kyonna kyonna kirinnya embeera eyongera okuba obubi naddala eyaleetebwa obulwadde obwo kale bye bimu ku ebyo ebivuddeko okubeera nti Dubai teri mirimu Uganda teri mirimu Luddawa teri mirimu UK teri mirimu naye tulina kubeera nga tuli bagumiikiriza tukwata mpola embeera ejja kutereera inshallah so mwenna batulaba ekituufu mukitegedde abadde beebuuza ekituufu kyekiri Luddawa abasinga mukubira amasimu Rozet tuna postinga anything about ekiriwo saawa eno ng'asobola kupostinga kintu kyonna ng'asina kufuna mazima kubanga saagala kuwabya bannayuganda ate omwana atuuka eri ejjusa agambe Rozet wagamba boti ne boti so twegendereza nnyo okubawa ebintu ebituufu muleme kwejjusa yensonga lwaki nnoonyeza mwami Kikomeko kubanga gwe mbadde nsuubira okubanga ajja okumpa ekintu ekituufu mwenna abali mu mayu badde bambuuza nti Rozet mpulira nko njagala nfulumeyo nange ngende bandipoti ngende waka mwana wa mama mwenna abali yabadde bagamba nti nange kyekiseera kantambule ngende nga mulowooza nti just bya gafla mugenda kulinya bulinya nyonye mubere nga mugenda si kituufu nange nkitegedde lwaleero kwa mbadde mbiwulira muki mu ngambo nga sinnamanya kituufu so kale kituufu nkifunye naye n'omwana ambuuza ndi ready okubuulira ekituufu kuba mwenna badde mbagamba nange ekituufu sikola ki sikimanyi nga nkyakinonya sinafuna muntu mutuufu agenda kukimpa mukulu Kikomeko abadde bit busy abadde up and down naye finally mukama yebale mufunye so ekituufu tukitegedde abadde balowooza nti ennyonyi yazze
mbu abaana batute ku deportation kyegenda kujebere ng'etwala Uganda etwala Kenya etwala buli webere etwala sibwe kiri nenga mubere bagumu tuli wamu nawe nga bwe tusabirigana so kati mukulu chairman tugambe nti no abantu abana bamaze okusorting out each and everything kijja kuba nti no buli embassy yegenda okubeera aba buli nsi yegenda okubeera obuvunanyizibwa kubanga abaana obadde Uganda oba be balina okubanga bo bennyini begula air ticket in case buli kimaze okukisettlinga be bagenda okugula air tickets obennyini zinateekebwako tugambe nti Uganda government yagenda nakiyingiramu ne gamba kanza abaana ewaka eya Kenya nakiyingiramu keyingiza abaana baka oba kigenda kubeera kitya kibuzo kirungi nnyo government ya UAE kyegezaako okubeera nti efulumya abaana abo obutakola obutaviiramu buzi bwa misango government ya UAE nga yokka party yayo ejja gikola mwe muri okufulumya outpass omuntu afu ali mu varsity emyaka 3 emyaka 5 passport yabula okubeera nti ejjamuwa ebbaluwa oba police report nemusindika ku embassy ye oba consulate ye emukolere outpass emukolere emergency travel document oba passport empya migration agirete migration emukolere outpass emuwe clearance emusobola okumirisa ku airport nenga government ya UAE ekolagana ne government eza buli muntu java oba embassy yeriwonga ku lwa government yo government embassy ziteketeke abantu bayo n'okubafunira ebiwandiiko ebituufu ebisobola okubazza eka kubantu osobola kugamba nti ojja kutambula nga tolina passport abaana abamu passport copy bazina mu masimu gaabwe abalala balina bulamba abalala n'osanga betwabuzizaako nga tayina yadde kantu konna kati abo nabo webali era balina okubakuba obufaananyi bubiri n'okubakuba details ezimukwatako ng'atunudde mu kamera ya bapoliisi yaba mukuuma ddembe ne bamuleeta ekifaananyi kiri kyeyajjiramu ng'ayingira ku airport ebyo bujulizi obulaga nti ono munnayuganda yayingira wano ng'ennaku z'omwezi bweziti zino ze details ezimukwatako era abo bangi bamaze okubajjamu oba screeningamu bannayuganda wenjogerera essaawa y'olwaleero nga be bamaze okukolako bennakakasiza babadde 3 lunaku lw'eggulo ssaawa 7 kati olwaleero information y'olwaleero sinaba kugifuna nga bali 3 abatayina bannayuganda bakakasiza nga abasinga mu bo abatayina passport zibalekayo nga abalina passport bayinza kuba ku 3 nga bayingako nga 5 kati ng'obuzibu ennyo emirimu gyandibadde gitambula mangu ono balina omujja mu system okulaba ebyemukwatako details ze then bwe bamala ne bamukuba obufaananyi nembabwa ne form eya Uganda Embassy jojjuza nga kuwandikako amannya go taatawo next of kin okubeera ng'ogijjuza n'abantu bo ne contact z'abantu bo okubeera nti bakukolera emergency travel document benegiweereza abapoliisi ne bagiprintinga bulungi ne bagiteekateeka era abaana abasinga baziina n'obufaananyi baabo bakubye n'abanigeria nabo babasabye n'abakameruni bonna nga babateekateeka okusobola ndowooza enkya ku Monday okukwatandika okucontactinga embassy zaabwe oba consulates okusobola okujja okufollowinga ensonga ezo n'okukola investigation okumanya nti ono munnayuganda ono munnakenya kyekiraga ayogera ennimi zaayo afaanagana atya bintu bwe bityo nga bakolagana wamu ne gavumenti ya UAE bwe bityo bwe bigenda era embassy ya Uganda kwati ngaawo abatalina biwandiiko yeyina okufulumya emergency travel document oba passport zaabwe ezibakkiriza okuddayo Uganda nga kuliko passport number n'amannya gaabwe n'ebitundu gye bava na biki bye bayina. Dubai police ekola ogwayo bawa police gundi outpass ezibakkiriza okufuluma mu ggwanga ne clearance then awo bideke ebyamatikiti ebyo sibimanyi bulungi nnyo bo be basinga okubimanya era bajja biteekateeka ng'enkola yaabwe eya bulijjo. Tweyanziza nnyo
mwami kikomeko omulimu gwokola gw'amaanyi nnyo ffe bannayuganda yonna gye tuli tukusiima webale nnyo webale ddala olwakaddeko okottanga ate tokugambako nti munange waliwo ekiriwo twagala kwogerako naawe nota akaddeko nota ebiseera nobeera nga oyogerako naffe ate n'otuwa amawulire amatuufu ne tuba nga tumanya ekigenda mu maaso Mukama Katonda gwe tusaba abeere nga ate akutuyambira kubanga gwe asinze okufulumya abaana waneeno badde olwananga entalo n'okulaza outpass biki nodda wali eri abaana beera nga badde waka abaana bayitirivu nkumuli era bangi bampiza ne messages nga bapobako okukwebaza abamu bakwebaza nenge simu tobikudde messages zaabwe olw'ensonga nti tubeera ne messages nyingi ku simu yo nenga kyobumanya omulimu gwokola abaana bannayuganda basiima nekino kyemwakoze ekiriwo ssaawa eno si kibi kubanga abaana badde bangi nga babonabonera ku unioni abaana badde bangi nga babondabonda bangi bafunye embuto si lwakuba nti beeyagalidde okufuna embuto naye omwana agenda n'abeeraawo nga laba talina kyakulya wafunayo boyfriend okumuwa ku kyokulya muganja tusooke tugendeko waneeno oba bagenda mukubeerako bonna obulawo talina wakusula mu kugenda okuba nga basula bonna nga muwaddeewo okusula ebidirira bibeera byebyo so n'olw'ensonga eyo abaana bafunye embuto bangi sigamba nti beeyagalidde okufuna embuto naye baddeyo nga yembeera era nga tetubasalira musango bibaawo nenga ekituufu kyekyo bannange era mwekumire ku Nyondo Media nti buli kapya konna akanabakaze mukulu kikomeko wali omuntu gwe nneesiga okumpa ku mawulire agakwatagana kweza ensonga entuufu naawe n'obeerayo ng'omanyi nti Nyondo Media kwe tujja amawulire amatuufu katugalinde tutambuleko ekyo ekibeera kivuddeyo kyekibeera fayino era nga mbajjukiza ba Speed Express Tours and Travel bano batambuza abantu yonna gy'obeera oli osobola okuba ng'otambula nabo ng'oyagadde kulambula n'olambulako wonna wali bannange recently twabaddeko eyo mu kifo gye twabadde mujja kuba mulaba ekigenda maaso sigenda kukyogera naye nga wantu walungi twabeera ne Speed Express Tours and Travel nange nenambulako ne ngamba wow so bino byonna mu Dubai mu ebiri mu UAE mu ebiri nenga nange badde sikola ki sikimanyi era nga mwena bagala kola visa change temugenda wala wonna mukole ne Speed Express Tours and Travel mubeere nga ate muli kwalaali muli Uganda eriyo branch waneeno mu UAE Rwanda branch gye eri UAE Abu Dhabi Dubai era ngo badde ogenze ku Dera Tower eri opposite Binno Square room number 202 obeera osanga offices za Speed Express Tours and Travel nomanya ebisinga oba oli ku social media osobola nonyako ku TikTok, Twitter, Instagram, ne YouTube, Facebook nobeera nga omanya ebisinga mpozi n'aba Brewster Coffee Obsession Academy emirimu bannange gibuze naye kiba kirungi nnyo omuntu nobeerako n'omulimu gw'omutwe genda maaso ngo banonyako ku Facebook, Twitter, Instagram ne TikTok teeka Brewster Coffee Obsession Academy ate obeere mwana watu ng'ogenda maaso n'okubanga omanya ebisingawo nenga bakugu mu kusomesa barista nawe n'ofuuka omukugu nobeera nga ate ofuna ku mulimu ogunabeerako akasente pozi ne mukasa services for rooms nenga naye aliddeyo naye osobola okumucontactinga ko banomunonyako ku Facebook, TikTok, Twitter, Instagram era nga kozesa mukasa services pozi ne Jovita Media omwana ono ali UK nenga naye mukwano gwaffe recently twakoze charity e Uganda mwagirabye so chairman twatuseeke Uganda tweyongeddeko tukubanga tu-extendinga mpaka Uganda ngaffe abanyondo charity era nga twahandise n'omukyala yabadde mu ddwaliro omukyala no imagine twamusanze nga alina enuleso nenga omwana katoba akazaala nenga alina lesu mwakazinze lesu ngeri hard ne weewuunya Uganda eddawa oba ensi eddawa naye twasoboddeko kye twasobodde omukyala oyo ne tubeera nga twogerako naye okumugumya ne bye twalese ebintu by'omwana era omukyala abadde musanyufu nnyo nga bw'okiwulira era nsaba mwenna abali eyo kansooke neebaza Jovita Media mwana muwala ali UK osobola munonyako ku Facebook, Twitter, Instagram ne TikTok era genda ku YouTube channel ye olw'omutima omulungi gwe yatulaze kuba nali ndi awo nga ngamba Rozet nze ndi UK so siri Uganda naye ate nange nandiyagadde okuba nga negata ku Nyondo charity mbeeko ne kyenkolera bannayuganda abali e Uganda ne mugamba yo welcome era Jovita Media neesitula n'aweereza obubaka era ne tubeera nga tukyalira abantu ab'enjawulo twakyalidde abantu ab'enjawulo ng'ogyeko bamabebi n'abala bangi mujagenda mubalaba mpola era nga Jovita Media nkwebaza bambi mugende ku YouTube channel ye teekamu Jovita Media mumunoonyeko omukyalo yalina omutima omulungi era mumuwe bulike mumufollowinge musubscribing ekintu kyakola yasoza okutweyungako era abeere nga atuyambira ddala nga kwatagana wamu naffe tweyanziza mukwano n'aba Brewster Coffee Obsession Academy
nabo batwegaseeko era nabo ne batuwa obuyambi ne bagamba Nyondo tugenda kubanga tubalekerera Nyondo charity egende maaso naffe katusitukiremu ne kitusobodde mubere ngate mugenda ku bantu abali obubi. So abantu bangi nnyo badde okimanyi nti eriyo omuntu nga just yetagawo tazikyakulya nga wali awo nenga ekyokulya bwe buzibu bwe. So n'olw'ensonga eyo tetulina bingi by'amaanyi tugenda ga tugeze na kino tutekiri naye n'entandikwa ba national tono. So tukoowola mwenna abaliyo abandi agadde okwegatta ku Nyondo charity ikyagenda maaso wano eno e Dubai era ekyagenda maaso ne Uganda naye nga tubaagala nnyo. Pozi n'ensembeyo nga mbajjukiza Nyondo Glim bannange na Uganda bannaffe abatulaba kansooka okwebaza mwenna abatuwagidde ffe aba Nyondo Glim mwe abampa amaanyi ne tubanga buli kimu kigenda maaso era ne zino charity kasente kentoola n'enteekamu lwakubeera mmwe singa bate mu supportinze kumpako sente wallahi ya Mungu basigenda kumalako era mbebaza mwenna ddala abaana ab'ebiyumba mwebale nnyo kunzikiririzaamu mwebale nnyo kunjagala mwebale nnyo kunsupportinga nsaba Mukama Katonda wonna we mujja bannanga abeere ng'akola ki ng'abaddizawo era ndi musanyufu mwenna abampa feedback ne munneebaza ne mugaa Rozet ebintu bitukolera Rozet ekintu kirungi Rozet ekizigo kyekyo kiri ku mulamwa messages nzina mpitirivu nnyo lyamala kikozesa natwala n'obudde nga mbadde sinnamubuuza kubanga zitwala obuvunaanyizibwa nembuuza ba clients bange ne mbabuuza abange kitambula kitya kiri kitya era mwemanyi sirimba ne mu comment section mujja ne mu commentinga kuba ebintu byentula tebiri ku fake era mbebaza nnyo era nga nkyabakoowola nkyabakubira omulanga banaye mujje mutu supporting aba Nyondo Glim ekizigo kyaffe tekyerusa era nga bwe mundaba bwe nfaanana bwenti endabika bulungi skin yange sina black spot sina pimples ate nga seerusizza ndi mukazi owa chocolate kale ya chocolate era nga bundaba bwenti bwe nfaanana skin yange erabika bulungi nnyo mbasaba bannaye mujje mulongere okutusupportinga oba olina black spot oba olina endwadde y'olususu yonna bano banyina mugaba mubeere ng'ate mutukubira akasimu kano wammanga 052467 0524680778 tulina ekyogo ekyokuba nga atoteka mu bizigo oba ekyomumazi kirungi nnyo tulina products endala nyingi nnyo emmere ye Uganda bushera amatooke muzigo byonna tubirina kyobeera omanya so gwe wenna ayagala products zonna eziva e Uganda ngoye n'okusiba enviiri tulina buli kika kyakaviiri kyobeera omanyi n'okusiba enviiri Nyondo witi ni wattabu nnyo mu kusiba enviiri oli mu kiyumba tebasobola kukiriza kufuluma mwana wa nnyabo tujje ntukusibira yeyo netumana tukoma ntukusiba akaviiri akabi akaliko ate akagenda kuwangaala so mugende maaso n'okubanga mutuwagira gye mukoma okutuwagira okusupportinga naffe okubeerawo n'okuyimirirawo abalala tweyanzege nsembyawo n'entevu shoots ate ng'ono ye mwana mulenzi wiki mulungi nnyo mu bintu bya videography photography gwe wenna abayagala okolayo ka photoshoot genda maaso beere ng'oyita ku namba esimu eyo gyensomye ate tujja kuba nga tumubatuusaako era nga yali ku Nyondo Media cameras yazi operating tubaagala nnyo bannange chair olina akasembayo konna kewandiagadde ogamu na Uganda aliyeyo nga sinaba kugala shene y'olwaleero kensembyayo bakatalekeka nkubira omulanga banna Uganda bonna tukolaganire wamu ng'abanda ab'endeemu eya Nakalama ekyokubiri tubeere nti tuli bampisa kuba bwe tutabeere na mpisa buli kintu kyonna mpisa ze zisooka enneeyisa muntu afaanagana atya naye empisa kikulu nnyo gye tuli ffenna buli omu alina gyali waali wakati bannayuganda muno tuweera emitwalo 15 egy'abannayuganda buli wooli wonna wonna kola empisa ennungi weeyise bulungi ate era basobole okuzaawo munnayuganda n'okubeera nti obasikiriza era baleete bannayuganda babeere nga nabo bafuna ekiguli amagala eddiba naye twegatte wamu tubeere nti tukolaganira wamu ebizibu ekiba kiguddewo kyonna tubeere nga tukikolako kubanga singa sikubeera kweyisa bulungi nandibadde sisobola kwogera n'abakulu abatwala Deportation Center nti n'okusobola okubanyonyola okujja ku union okulaba ki ekiriwo naye olw'empisa ennungi n'enneeyisa ennungi basobodde okubeera nti bampuliriza era si gwe mulundi ogusoose nga nsiima abakulu abo aba UAE aba gavumenti ya Dubai banteekamu obwesige mu COVID-19 nze nali team leader volunteer ya Africa okubeera nga tugabira abaana emmere naddala okusinga bannayuganda oba Abafirika bonna abaalimu bwe baali mu kitundu ekyokunaifu ekyaggalwa mu COVID nekimala emyezi nga 3 naye nga batuwa emmere tubagabira tukola bitya twewaddeyo
abantu baleme kufiira munda olw'obulwadde kubanga message yasooka yaliko nti almost 99% abali mu Deira sabuka bonna bafu. Twagendayo okulaba tulaba abafu abagize eki naye nga situbalaba. Era twasobola bulungi nnyo okukola omulimu ogwo. Twali bannayuganda 15 be bayingira ku mulimu ogwo era twakola omulimu ne gugenda mu maaso paka okugwa n'okutuusa essaawa olwaleero era nabo mbeebaza okubeera nti beewaayo ne tubeera nti tukola omulimu ogwo gwa volunteer gwa nakyewa era gwagenda bulungi nnyo ku Facebook byaliko na ku kikona konna ne kadi za baziina unlimited tezigwako tezi expiringa anytime yonna basobola okugenda mu kitundu kyonna era ya system eyo gyenkozesa era ye kadi gyennyina nga team leader wa Africa okusobola okubeera okujjawo abaana ku union nga nkozesa kadi ya UAE nga team leader wa Africa nakyewa. Amen. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza. Amen. Bye bye. Olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 4 7 2 oba noti 7 noti 8 2 3 mukaga emu mwenda oba plus 971 589 9 826 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Welcome to the evening of the unforgettable desert adventure. I'm Denise from Speed Express Tours and Travel. Today I'll be talking about the desert safari because no trip or journey to Dubai is complete without the desert safari. Having desert safari makes you explore the beauty of Dubai. Taking you to the majestic desert of Dubai in the evening, which is the best time to explore the desert as the desert starts to cool to welcome the moonlight, and we will show you the best of the desert life like no other. The tour also features activities like barbecue, camel rides, sandboarding, quad bikes, traditional tea, buffet dinner, and more. After all the actions and the adventures, enjoy a relaxing time tasting dates and traditional tea. So escape the busy city life for a while and enjoy the brilliancy of the barren land, Dubai Desert Safari. Speed Express, dream, explore, discover. So today, I'm going to unveil for you something you've been looking for, what we call the Nyondo Gleam. I don't want to explain so much, just take a close look at this woman. Look at her skin, glamouriously. I don't want to say much about that, but if you want to get yourself to look just like her, do me a favor, just inbox her and she'll get you the product at your doorstep. Yep. And
ekizigo kyaffe twerusa go natulaba wabula tukolera kalayo nobeera ngulabika bulungi bade kuligulawinga mukono glawinga oba kulateninga mukatono no lighteninga muko katono just nga wero kyagadde oyina pimples oyina pimples oyina zino black spots mu face yo wagala zivemu tukolera ekyo kyenyini kyobero oyagala tu contacting ife abanyondo glim ngoyita ku namba esimu 0524680778 ekyo kino naddi. Well, amangu ddala nga tumaze wano ekime ekyange n'abasajja bagala osigala mu kala yammwe nga teyoluse naye ng'olabika bulungi. Tosula mukisa guno. Thank you so much. Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eli wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eli wamu naawe, Nyondo Media.